twatabusedda ekintu kyatabusedda ebintu byefuukidde dda omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga banaffe bavudde ne bagamba nti nedda twagala kabaka waffe tukoye embeera ey'okubanga mmwe mukola ebyammwe nga temufuddeyo ku Buganda. Katikkiro Charles Peter Mayiga si gwe kabaka wa kuno era tokkirizibwa kuba nti gwe ogenda okugulawo emipiira gy'amaka gy'ebika bya Buganda. Abantu kino tekibabeeredde kirungi era kibajje mu mbeera bwe batyo ne bagamba nedda kekano akaseera akatuufu bannansi tuyimukiremu tandika okubanja Ssaabasajja Kabaka kubanga ye Mayiga alowooza abantu bwe basirika munnange byakola babyagala munnange byakola babinyumira era twongera obbajjukiza nti ye Mayiga tugambe nti kawedde mudda talina kyagamba bantu talina kyabuulira bantu era twongera omujjukiza Mayiga byonna byakola time engenda tuuka ng'ali mu kubisasulira ffe bwe tutya okumugamba n'okumutegeeza ensonga era n'okubimugamba kinaava gy'ali n'afunamu entegeera neyeekuba mu mutima n'akola ekituufu kyalina okukola either okulekulira oba abantu okubawa kabaka waabwe naye gwe onaalowooza nti ogenda kwefuula kabaka abantu bakakeko ebintu twongera okujjukiza nti tojja kumalako ate era tolimalako. Kino okiraba ng'ekyokusaaga okiraba ng'ekyokuzannya okiraba ng'ekyokuyitamu obuyisi naye gye kiraga wayinza obutakubeerera wangu Mayiga era twongera okutegeeza n'okujjukiza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine atugamba nnyo nti tujja kulaba tunaabalabira ku bikolwa byabwe naye n'ebikolwa bya Mayiga bannange tuwulira nga tubikooye tuwulira nga tubikkuse tuwulira nga bitutamye tuwulira obusungu tugamba batukole ki oba Ssaabasajja Kabaka kitayimuka n'ajjawo akasajja kano kuba kafuuse ekizibu buli omu kakomplainingako buli omu akoogerako bubi kale kwegamba birungi si birungi naye tujja kwenunula weewaawo Abaganda bo bayimukidde mudda bagambye ekimala kimala era bwe batyo baagala Ssaabasajja Kabaka oba mulamu oba mufu. Katikkiro Mayiga sumulula kabaka waffe oyo kabaka wa bannayuganda wa bannansi si kabaka owo lwaki oweesiba ku kyotali banaye muntu yajjirwa nno kasajja kajjanga akasajjako nze mukyemanyi nti omulundi guno nandi Katikkiro yafunye obukulu bungi kubanga Katikkiro siggoola oteekako abataka era siggwa obanjula abataka layini namba kyetuva tulayira muliika ndi mutabani wa gundi nva mu nnyumba ya gundi. Banaye omuntu yandyetaaze okumanya Abaganda munansonyiwa okweyisa olulimi luno emitwe gyammwe girimu jjuule emitwe gyammwe baagipamamu emitwe mwetisse malebe emitwe mwetisse bokisi. Abaganda b'omulembe guno mulimu ku magezi Abaganda nga tuli basiru nnyo bajjajjaffe tebaali bagwagwa nnyo nga ku mulembe guno omulembe guno ogwamutebi gwe nnyini gwe gumweziikidde banaye Abaganda b'omulembe guno biwulenge. You see video eyo girabye oyo eyali Katikkiro gwe nkyasinza okuwa respect Dani Muliika ne Jebi basajja bakulu tebasamwasamwa na bigambo ate bamanyi obuwangwa n'ennono za Buganda. Bwe twogera ku bintu bino mutujuliza nnyo nga tulina amagezi tumala gasama ne mwogera ebigambo biyitirivu. Ennaku ezo ka video ke nalabye aka made in Sereko nga bamukaza yatuuse okuyita Mayiga naye abakubeera nga muntu mulala yeyayise gwe muyita Katikkiro nti Mayiga. Essaawa zino singa kiri bulala nnyo nga talina mpisa Katikkiro wamutyoboola era ne oli amuyise Mayiga genda obuze Mayiga okitegeera. Kaakati bino ebintu byetubeera nga tubagamba nga twogerako ne mugamba nga bwe tweyogeza tetulina magezi era simanyi ne mwogera ebigambo bingi naye nga kitwalira omuntu just tekyetaaga kulowooza nnyo okuya statement ng'eyo Dani Muliika gy'ayogedde. Kabaka mulwadde
omusajja yakulaga nti yakoze enkyukakyuka. Era omusajja wuuyo agambye ye pozi nga guno omulembe gwa Mayiga ye Katikkiro alina obuyinza obusukkulumye. Bano basajja bakulu naye nabo beewuunya ebintu Peter Mayiga byakola. Oba kitegeera naye musirise akakasajja ne katuka n'okuvaamu statements ezijereegereza okuvvoola n'okumanyira Ssaabasajja Kabaka mbu eyayita kitaffe agwagwa ne mukuba engalo. Gwe nga wali ku stage ku kidaala nga wenna weetiiyuula obulimaawa akali enkoko wayoze kuba bulango bwa bulimaawa. Eyayita Katikkiro adda ku kidaala n'alinnya katuuti waggulu nga akola training akola dduyiro ow'ekisirusiru n'atandika okulaga Obuganda obulimaawa. Fenga tulina commentinga ku bulimaawa bwe wajja ng'owemula Obuganda. Mwana abasajja bano omusajja ava mu statements eby'ekisiru wetwogerera Kabaka talabikako yakusiza birthday y'omusajja nga taliiwo nannyini mukolo n'omukuliza birthday nga taliiwo weeyunaki. Eyo birthday teyinza kulindako nannyini mukolo watereera n'alabikako kuba birthday naye gwa mwezi gwa 7 esobola okukuzibwa kasita abeera nga waali. Naye nannyini mukolo taliiwo odduka 10 okuza omukolo gwe nga taliiwo. Osekeera kakitoko myoko ogenza kugulawo mipiira gy'amasaza. Kabaka omutuufu mumulabi awambye Obwakabaka awambye Kabaka mumulabi Abaganda yoyo ogenza kugulawo mipiira igwengani. Events nyingi ze muzze mulaba nga Kabaka talabikako naye Abaganda musirise. Omanyize waliwo ekintu kimu bino ebintu tubyogerako ekiseera kigenda kutuuka bakiyita kire kiddugavu. Ekire ekiddugavu kiri kwata Obuganda tebijja kunnuma. Nze siirumwa wabula ate ndisekerera mmwe abalikaabe ennyo ng'ebintu bino twabyogerangako naye nga temwefiirayo. Ndibasekerera lwansonga tugezezzaako nnyo okwogera ku bintu bino naye Abaganda mubiraba muganya osituka. Obufuna essaawa ey'olwaleero temumanyi Kabaka wammwe waali egyo emipiira gyaggulwangawo Ssaabasajja Kabaka. Okitegeera temumanyi waali musirisi mulekidde akasajja kakole bye kaagala. Nabagambye mu video yange yayise Peter Mayiga alina gurupu y'abantu gyakola nayo nga Olama Museveni walina gurupu y'abantu gyakola nabo nga Mayiga wabanga alina ebintu eby'ekisirusiru byakola waliwo gurupu eyo ebeeraawo n'emukubira engalo. Waliwo gurupu eyo emutembeeta eraga nti byakola bituufu. Waliwo emabegako Mayiga oyo yali mu lukiiko yali 2018 yali 2019 n'alyoka adda mu lukiiko omwo n'awaana gavumenti ya Yoboti n'awaana gavumenti ya Museveni nga bw'eri ennungi ennyo. Ekira ku Yoboti ne Yamini baali bagwagwa mu statement ze yakola embasa erabidde. Teyakoma okwo alina ekintu kyeyogera nga kyakisiru nnyo naye ng'ebiseera ebyo abantu e Lusanje baali basendeddwa ku ttaka. Kati teyakoma okwo Mayiga nga we mbagambye nti Museveni ava mu statement ez'ekisiru n'alaga nti agenda kutta abantu. Okitegeera n'alaga nti amanyiira naye waliwo abagwaga bamubeerawo okumpi abakuba engalo. Omugulu ono yava mu ki statement ekyo abali mu lukiiko bonna ne basirika agenda okulaba teri akuba ngalo. Kikaako ne kasinika we ebinyo nga kalinga akabagamba bangi
lwaki temukuba ngalo era ekyavamu ne bakuba engalo yoyo ashitegeera tubagamba ebintu bino muganya okuggula amaaso muganya okulaba muganya olengerera ewala kabaka ali luddawa etwogera ku bintu bino eriyo abagwaga bamu batujuliza Ssaabasajja Kabaka talina simanyi kukola ki simanyi talina temulina kumwogerako abalina okumwogerako mbuye Katikkiro abalina okwogerako bulwadde bwe Katikkiro simanyi n'Abagereka akinya abalangira n'Abambejja no mu protocol ino okwogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka y'omwami gwe bayita Kasujjulubinga takyakkirizibwa kugenda kulaba Ssaabasajja Kabaka. Kasujjulubinga Mayiga yamubulokinga. Kasujjulubinga ye muntu alina okulaba Ssaabasajja Kabaka waayagalidde wonna nga talina kusaba lukusa kuva eri Mayiga. Naye ssebo Kasujjulubinga okufuna olukusa okulaba alina afuna lukusa okuva eri Mayiga ogenda okulaba Ssaabasajja Kabaka. Baamubulokinga. Obutambi gye buli. Ala ekisinga okunnuma ebintu bino abantu bano babyogera obutambi tubutambuza naye era omugwagwa abagane basigala basaasidde ndi Muganda neddira musu naye nze ekigenda okujja oba ekirijja tekiri nnuma duwansonga tubadde tubyogera kitegeera tubadde nga tubyogera temu essaawa zino singa mwesibye mwayambadde dda amakanzu n'amagomesi ne musonga paka awo Imengo mulala omutaka nakiwulidde okujjako nze mukyemanyi nti omulundi guno nandi Katikkiro yafunye obukulu bungi kubanga Katikkiro siggola oteekako abataka era siggo banjula abataka layini namba kyetuva tulayira muliika ndi mutabani wa gundi nva mu nnyumba ya gundi bana omuntu yandyetaze okumanya Abaganda munansonyi okwesa olulimi luno emitwe gyammwe girimu jjuule emitwe gyammwe baagipamamu emitwe mwetisse malebe emitwe mwetisse bokisi Abaganda b'omulembe guno mulimu ku magezi Abaganda nga tuli basiru nnyo bajjajjaffe tebaali bagwagwa nnyo nga ku mulembe guno omulembe guno ogwamutebi gwe nnyini gwe gumweziikidde banaye Abaganda b'omulembe guno biwulenge you see video eyo girabye oyo eyali Katikkiro gwe nkyasinza okuwa respect Dani Muliika ne Jebi basajja bakulu tebasamwa na bigambo ate bamanyi obuwangwa n'ennono za Buganda bwe twogera ku bintu bino mutujuliza nnyo nga tulina amagezi tumala gasama ye ne mwogera ebigambo biyitirivu ennaku ezo ka video ke nalabye aka made in Sereko nga bamukaza yatuuse okuyita Mayiga naye abakubeera nga muntu mulala yeyayise gwe muyita Katikkiro nti Mayiga essaawa zino singa kiri bulala nnyo nga talina mpisa Katikkiro wamutyoboola era ne oli yamuyise Mayiga genda obuze Mayiga okitegeera kaakati bino ebintu byetubeera nga tubagamba nga twogerako ne mugamba nga bwe tweyogeza tetulina magezi era simanyi ne mwogera ebigambo bingi naye nga kitwalira omuntu just tekyetaaga kulowooza nnyo
okuya statement ngeyo Dani Mulika gyayogedde. Kabaka mulwadde, omusajja yakulaga nti yakoze enkyukakyuka. Era omusajja wuyo agambye ye pozinga guno omulembe gwa Mayiga ye Katikkiro alina obuyinza obusukkulumye. Bano basajja bakulu naye nabo beewuunya ebintu Peter Mayiga byakola. Oba kitegeera naye musirise akakasajja ne katuka n'okuvaamu statements ezijereegereza okuvvoola n'okumanyira Ssaabasajja Kabaka mbu eyayita kitaffe agwagwa ne mukuba engalo. Gwe nga wali ku stage ku kidaala nga wenna weetiiyuula obulimaawa akali enkoko wayoze kuba bulango bwa bulimaawa. Eyayita Katikkiro adda ku kidaala n'alinnya katuti waggulu nga akola training akola dduyiro w'ekisirusiru n'atandika okulaga Obuganda obulimaawa. Fenga tulina commentinga ku bulimaawa bwe wajja ng'owemula Obuganda. Mwana abasajja bano omusajja ava mu statements eby'ekisiru wetwogerera. Kabaka talabikako yakuziza birthday y'omusajja nga taliiwo, nannyini mukolo n'omukuliza birthday nga taliiwo. Weeyunaki eyo birthday teyinza kulindako nannyini mukolo watereera n'alabikako, kuba birthday naye gwa mwezi gwa 7 esobola okukuzibwa kasita abeera nga waali. Naye nannyini mukolo taliiwo, odduka 10 okuza omukolo gwe nga taliiwo. Osekeera kakitoko myoko ogenza kugulawo mipiira gy'amasaza. Kabaka omutuufu mumulabye awambye Obwakabaka, awambye Kabaka mumulabye Abaganda yoyo. Ogenza kugulawo mipiira igwengani. Events nyingi ze muzze mulaba nga Kabaka talabikako, naye Abaganda musirise. Omanyize waliwo ekintu kimu, bino ebintu tubyogerako ekiseera kigenda kutuuka bakiyita kire kiddugavu. Ekire ekiddugavu kiri kwata Obuganda tebijja kunnuma. Nze siirumwa wabula ate ndisekerera mmwe abalikaabe ennyo ng'ebintu bino twabyogerangako naye nga temwefiirayo. Ndibasekerera lwansonga tugezezzaako nnyo okwogera ku bintu bino, naye Abaganda mubiraba muganya osituka. Obunfuna essaawa ey'olwaleero temumanyi Kabaka wammwe waali, egyo emipiira gyaggulwangawo Ssaabasajja Kabaka. Okitegeera temumanyi waali, musirisi. Mulekedde akasajja kakole bye kaagala. Nabagambye mu video yange yayise Peter Mayiga alina gurupu y'abantu gyakola nayo, nga Olama Museveni walina gurupu y'abantu gyakola nabo. Nga Mayiga wabanga alina ebintu eby'ekisirusiru byakola, waliwo gurupu eyo ebeeraawo n'emukubira engalo. Waliwo gurupu eyo emutembeeta eraga nti byakola bituufu. Waliwo emabegako Mayiga oyo yali mu lukiiko, yali 2018 oba yali 2019. N'alyoka adda mu lukiiko omwo n'awaana gavumenti ya Obote. N'awaana gavumenti ya Museveni nga bw'eri ennungi ennyo. Ekira ku Obote ne Amini baali bagwagwa mu statement ze yakola embasa erabidde. Teyakoma okwo, alina ekintu kyeyogera nga kyakisiru nnyo, naye ng'ebiseera ebyo abantu e Lusanje baali basendeddwa ku ttaka. Kati teyakoma okwo Mayiga, nga we mbagambye nti Museveni ava mu statement ez'ekisiru n'alaga nti agenda kutta abantu. Okitegeera n'alaga nti amanyiira, naye waliwo abagwaga bamubeerawo okumpi abakuba engalo. Omugulu ono yava mu ki statement ekyo, abali mu lukiiko bonna ne basirika, agenda okulaba teri akuba ngalo.
Chikakola ne kasinika we binyo. Nakalinga akabagamba bangi. Lwashite mukubangalo era ekyava ne bakubingalo. Yoyo. Ashtegera. Tubagambe ebintu bino muganya okugula amaaso, muganya okulaba, muganya olengerera ewala. Kabaka ali luddawa. Bitwogera ku bintu bino eri abagwaga bamu batujuliza Ssaabasajja Kabaka talina simanyi kukola ki, simanyi talina temulina kumwogerako, abalina okumwogerako mbuye Katikkiro, abalina okwogerako bulwadde bwe Katikkiro, simanyi n'Abagereka akinya abalangira n'Abambejja. No, mu protocol ino okwogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Y'omwami gwe bayita Kasujjulubinga. Kasujjulubinga takyakkirizibwa kugenda kulaba Ssaabasajja Kabaka. Kasujjulubinga Mayiga yamubulokinga. Kasujjulubinga ye muntu alina okulaba Ssaabasajja Kabaka waayagalidde wonna nga talina kusaba lukusa kuva eri Mayiga. Naye ssebo Kasujjulubinga okufuna olukusa okulaba alina afuna lukusa okuva eri Mayiga ogenda okulaba Ssaabasajja Kabaka. Baamubulokinga. Obutambi gye buli. Ala ekisinga okunnuma ebintu bino abantu bano babyogera obutambi tubutambuza naye era omugwagwa abagane basigala basaasidde. Ndi Muganda neddira musu. Naye nze ekigenda okujja oba ekirijja tekiri nnuma duwansonga tubadde tubyogera. Kitegeera tubadde nga tubyogera. Temu essaawa zino singa mwesibye mwayambadde dda amakanzu n'amagomesi ne musonga paka awo Imengo. Ebigambo byebyo Katikkiro Charles Peter Mayiga abantu bamutabukidde kubanga baagala Ssaabasajja Kabaka waabwe. Tolina kyogamba bantu abayayana, abantu abaagala Kabaka waabwe batolina kyobagamba. So Katikkiro Charles Peter Mayiga tukusaba n'obuse kusaba okwate Ssaabasajja Kabaka omulage abantu basobole okukakkana.